bano bembaleetedde be bamu ku basajja abasinga obuseegu ku intaneti. Kigambibwa mbu omu ku bo Maulana Kasozi ekyamusibya kuzaalazaala nnyo nga butalabirira baana. Olaba oti bakuwayiriza gundi bakuwayiriza maama musiraamu abasajja bawayiriza abakrosfire bagamba sebaganda bakuwayiriza ono musajja bulungi ekyamutwala mu kkomera balimba anange bampayiriza ejjinya lyaki kwekuumisa weekuuma ku ki wa Goliasi sawa yonna Goliasi akomawo tugenda maaso yangira program. Kigambibwa mbu ono omusajja mu masannyalaze mulungi nnyo si mubbi yagabba era bw'omutuukirira eryejjinja taata kenyanyule munno. Omulala gwe mbaleetera Raini linda munyanjule omulala Raini ono omuvubuka abuzaabuza tetumanyi muvubuka oba musajja mukulu wabula ali wakati w'emyaka 3 ku 5. Kigambibwa mbu ono naye ebyamusibya birimu ku bbiro akalulu tajjako akalulu ajjako oli otya makona akalulu abantu berubaga South mumulabe nga nnyo ddala byonna kungu byayogera byali bifu bikyamu yanabbi Mungu. Weereza makona program eno bano abasajja ababiri balungi nnyo balungi byonna bye babogerako kyamu nze nasobola okukola ebibuuzo kati kola booti mumulabire nga nnyo ddala abeerubaga noono mumuweere ddala emirimu gy'oku lwaki ogamba amiina yogera biri bye wali oyogera muteeke wali tukolera abantu kati olese yaki ku stage kwekuumisa abantu security gyati esiiba eyita buli wamu mungambye nkolera abantu kukolera amayinja gagala okolera abantu naawe ekitegeeza olina ebikomako genda otuweebuule yogera makona yogera bwaba okoyo sola otambula muko mpeebuuke kuti teeka wali omanyi kalizo boloza bwembeerawo mbuki yoweereza kola booti jawo kyambere eno tukolere abantu kati onale bakwata ate ejambi yawe okkirizibwa ogendako mulango bwoteyagalidde bannaye mutukkirize tusooke tugendeko mulambo akabonze tugenda kudda enywe ku lundo lw'amazzi naye njagala mbabuulire bino byogere nze ne baka stage mutemerayo makona kati kola booti sokodde wali kola booti yogera mubeerawo tuula wa ejambi agiteeka wali teeka wali nkulage gweteekaawo bano boolaba ababi Data microphone kati soko tule wali olinga yali mukakamu nze saagala kunjogerako bwe tuulaawo ngenda kwogera ku birungi bye sireka naawe abantu kati kola booti kubanga ejjinja ligenda kale kankubuuze buli omu kamubuuzeeyo totubuuza nsobola oddikasuka ng'ogyeko kale ng'otaddeko akatale kennateete n'emutundwe nga bonna obugasse mpaayo obutale bubiri obutale bw'emutundwe waliwo ak'emutundwe n'ak'ennateete tulaba nti oli mugezi makona obuuza ebibuuzo bannange bikambule makona wumulamu bano abasajja ababiri basirusiru bonna babasiba mubyebuuze bayi sidda tivi tugende nga najambiya zaake teweemenya zaake kuba kunga tewagenda nejambiya nakabimanya nogenda n'omumwago we notulo tukuluma nze nkugambye nandina otulo tugeze nze kungu ani kungu muddugavu muli mulabe kati nga nzaani nze nsiriwali ebibyo Bola abantu basiriwadde tebawula ani mawala kale nze kungu pakati tuwano kungu mpati tu basibe ne banyabo naku olwaleero tukyazizza
omukulu Lubega Obed era nga yesimbyewo ku kyalubaga nzakugwerako ne Maulana nga kunguta nabakoge okoje kati nkyali kungu sawa njogereko ne Kasozi Maulana taliiwo wali toyasaba naawe jangu batokere obadde oyagala kimukulu Rain njogera nani kungu njagala Maulana yasula obuvunanyizibwamu oŋŋamba ki beera mu mwana kale beera mu mwana tukomyewo ku NBS esokoleke abantu tebeesigwa omanyi oberinga kungu omuwadde ebibuuzo byomuyambuuza kimali ombuuza kugundi atwagala bategeeza nga wetuyimiridde 226 tugenda kwesimbawo Honorable Njebali abantu bogenda okiikirira kwegamba akabonero okoseza jambiya nansokenzemu njogereko ne Maulana eddakiika ng'akooye nsaba nzire njogereko ne Maulana eddakiika biri byoliko naawe nagambye kumuuzaki jankungu aku interview ye ondabisa ate nze kungu mberera mwanti kale jangu gwe Maulana yefudde kungu weteweeyogeza bya kisiruwa wesibya zogera kumbuuza kati soko nzibireko jangu twagambye kumbuuza ku kino kubuuza ku bbiiro za parliament ezo zireke saaliyo nga baziyisa mpa kale jangu bayisa bintu byabwe tebinkwata kale jangira kubeerera kuki yasokodde Maulana kumbuuza ki nzi wendi naawe nzi kyali oyinza okuvaamu sisobola kuvaamu jangu ate nze basajja mivule kati noolabe ate nze basajja mivule programu ekaayo kalate bagaseeko ne basajja mivule agenda kubuuza ebibuuzo ne balya kirwaki teweesimba kiri kitya kiri oke tulamu nga Rain wamala kubuuza ebibuuzo byawe abekote yalo yino ondabye wamambuuza mwetegekere emikolo kati ebiwaawo atiro ngirako nga tonambuuza kati ku mulimu gw'okola kino kikuyambye kikususo ya leero Mariati kinyonyoleze obagambe kino kikoze layini Sean ennaku zino nafuna obusungu n'entondo Mariati nja kukuba eŋŋungu nja kukuba takisini makisatu kakati omutunzi wamugambye akola atya basose kwebakawo sokoje Kasozi Mariati jangu nde siriiwo ndako tetwale